beereddwa obuvunaanyizibwa okubaako ebigambo byenjogera ku mukolo guno ogw'ekitiibwa muganda wange era mukwano gwange ennyo nnyini ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga nga yeebaza Katonda olw'ebyo Katonda byamuyisizaamu ne byamusobozesezza okukola. Lunaku lwa kitiibwa ndowooza kubeera kuzza muzigo mu mpisa y'Abaganda. Waliwo mutabani wange Honorable Edmund Ariko Okuvesoroti, you're most welcome. Elema Noi Noi. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba tetuzze wano kumwebalizaako olw'okubanga yeddira Ngabi kubanga mutabani wa Vincent Nsamba. Tetuzze kwebaza kubanga muzzukulu wa Kisekwa oba nti muzzukulu wa Muyise nti ava ewa Kalanda eddimu yoba ava Buwanda. Tuzze kumwebalizaako kubanga bataka tulina ensonga. Ensonga yaffe etegeerekeka. Katonda n'akusitula n'akugya e Nakawanga n'akuyisa mu ebyo byonna n'akufuula omuntu ow'enkizo era ow'ettutumu mu ggwanga mu mulembe ogufaanana bwe guti n'osobola okuseeyeeya n'okulembera banno ku mulembe ogulimu okuwamba, ogulimu okunyaga, ogulimu effutwa, effubitizi n'ovaayo mu kitiibwa. Omuyimbi Pastor Kugembe yayimba n'agamba nti Mukama natandika bulungi yamba malirize bulungi. Natandika naawe Bayibuli etuyigiriza nti Mukama si nze naye ggwe. Abadde Katonda we, n'olwekyo tubadde tusaanidde okwebaza. Namanya era nasinkana Owekitiibwa Mpuuga nga kiro tezinnawera. Ennaku zaali 27 gwali gwa mwenda 1997. Obudde bwali buzibiridde. Abavubuka abankobazambogo balina enkola ey'okwaniriza bannaabwe ababa bayingidde mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere mwe be baaniriza mwe mwalinze. Oluvannyuma nasuumusibwa okubeera ssentebe wa Nkobazambogo mu Yunivasite y'e Makerere. Owekitiibwa Mpuuga n'asuumusibwa okubeera omukiise waffe mu lukiiko olukulu olwa Buganda. Nga tannaba kufuulibwa minisita wa Kabaka ow'ensonga z'abavubuka, mu kiseera ekyo temwali mu kwesanyusaamu na kwewummuza. Owekitiibwa ndowooza kaakati Ssaalongo Sserwanga minisitule yagenda ogifunanga nsava erimu okwewummuza n'okwesanyusa. Mpuuga n'akulembera naye n'akuŋŋaanya abavubuka ba Buganda bangi okuva mu misoso gya Buganda ne Uganda. Era abalenzi be yalera abamu kati baminisita ba Kabaka, abamu bammemba ba lukiiko, abalala bammemba ba Parliament. Olw'embeera abamu tebasobodde kubeera wano. Njagala mu kiseera kino ng'omubaka ate era omukulembeze nga nze ndi wa National Unity Platform mbabuulire nti muve ku lugambo olw'abo abawaayiriza ekibiina kyaffe nti kibadde kigamba abantu nti tebajja, nti kubanga bwe banajja tebajja bawa kaadi. Nze tebaakiŋŋambye oba tekiŋŋambika oba baakigambye bansinga bumpi simanyi. Bwe kiba nga kituufu
kyabukuusa era kyabwewusa omuntu okugamba titojja kuyimirira na mukwano gwo mu biseera ebyokwebaza nga weekwasa titebajja kumpa kaadi. There must be life beyond ticketing. Wateekwa okubaayo obulamu oluvannyuma lw'ebyo bye tutwala ng'ebikulu ate nga si bikulu. Kale nno bwe kiba nga kibaddeyo nze neebaza abatankubidde essimu kuŋŋamba nti nno sijja kubanga tebajja kumpa kaadi. Neesunga era nkola nnyo kaadi yange okugifuna n'ogisigaza kubanga nsaanidde. Waliwo ebigambo ebyawandiikibwa abatusinga okumanya nga bagamba nti bo ba philosophers. Marcus Aurelius Cicero yagamba, gratitude is not only the greatest of virtues but the parent of all. Okusiima si kyekisinga obusinze ebirala eby'amakulu naye ye nakazadde waabyo. Mu ngeri eyo tuyimirira wano okukkiriza nga twatula era nga tusiima obuweereza bwa muganda waffe, okufuba kwe, amagezi n'okwewaayo eri obuweereza eri omwana w'omuntu n'ensi yaffe, bye tukkiriza ffe abamu nti bibadde ensonga nnene mu kukyusa ebyobufuzi by'eggwanga lino. Ebyo bye tukkererezaamu. Omuwandiisi omu yagamba nti mu mbeera y'ebyobuweereza n'obufuzi, the brightest stars shine brightest. Emunyenye zisinga okwaka era ze zisinga okwaka. N'agamba nti naye kino oli mukiviirako enge, obukyayi, oluusi n'obutakutegeera n'obutakwagala. Engero eza Sulemaani, olugero olw'13 olunyiriri olwokuna mulimu ebigambo ebigamba bwe biti. Engero 13 olunyiriri olwokuna n'olwokutaano nti emmeeme y'omugayaavu yeegomba n'eteba na kintu, naye emmeeme y'abanyiikivu eneegejjanga. Omuntu omutuukirivu akyawa obulimba, naye omuntu omubi mugwagwa era akwatibwa ensonyi. Ebyo ebigambo byawandiikibwa mu ngero za Sulemaani. Twebaza nnyo ow'ekitiibwa Nsamba Mpuuga Mathias olw'okulafuubana ng'ebbanga lyonna ng'akozesa amagezi n'okumanya Katonda bye yamuwa ebigaggawaza abamwagala era n'abo abamutya. Thomas Jefferson yagamba ebigambo bino nti honesty is the first chapter in the book of wisdom. Nti obwesimbu yesuula esooka mu kitabo ky'amagezi. Matiya atulaze nti ebyo bimuyambye nnyo okuvvuunuka amazzi n'ennyanja entabangufu ng'aweereza omuntu n'obumalirivu awamu n'okwewaayo. Era tulowooza nti ebyo bye bimuyambye okusituka n'abeera omukulembeze ow'embavu ate alabirwako ab'abalala, even in times of adversity and unwarranted animosity. He stood firm in the face of intended destruction. Tukwebaza era tukuyozaayoza. Tebibadde byangu. Daniel yawandiika mu ssuula y'omukaaga olunyiriri olw'22 nti Katonda wange yaweereza malayika oyo n'asirisa era naggala emimwa gy'empologoma ne gitasobola kundya wadde okuntuusaako obulabe kubanga yazuula nga siriiko nsonga.
Bayibuli ey'oluzungu egamba I was found innocent. Mpuuga ayise byayiseemu wakati mu kusoomozebwa. Kambawo ebyokulabirako yafuuka omukulembeze w'oludda olutegeerera gavumenti mu kiseera ng'abantu bangi bawambiddwa, abalala nga battiddwa, abalala nga babuziddwawo, n'okutuusa kati tetumanyi gye bali. Abaafa tusaba emyoyo gyabwe Katonda gye yagitwala agiramuze kisa. Abakyabuze tusaba ababi abaababuza babakomyewo, kubanga baabalanga bwemage tebaliiko nsonga. Tusaba Katonda Mpuuga aleke kugattibwa kwabo abalangibwa obwemage. Omuwandiisi Aristotle yagamba ebigambo bino nti abantu ab'okumanya okwa waggulu bafaayo nnyo ku by'amazima okusinga ebyogerwa. Bafaayo ku by'amazima n'ebyo eby'obwenkanya era ebituufu. Pawulo omutume omutukuvu atuyigiriza mu bbaluwa gye yawandiikira baganda ba Bedi Bwanika Abagalatiya essula ey'omukaaga olw'omwenda nti tetweraliikirira kubanga obulungi bubeerera era tuli bukungulamu mu kiseera ekituufu. Mpuuga ayita mu byayitamu era abamu tetwandizze wano singa yatuswaza. Nze bwe baamuvuma okwambala essuuti saamufaako, saamuwolereza kuba kyali kituufu. Bwe baamuvuma olw'okwogera Olungereza era saamulwanirira kubanga baali tebamulanga bwemage. Naye tuzze wano kubanga tulowooza nti omusajja wa Katonda oyo taliiko nsonga. John Stuart Mills nga naye mumanyi mu by'obufuzi yayogera ku kyeyayita mu kitabo kye bayita Advocacy for Liberty and Individual Rights. Yagamba the worth of a state is in the long run the worth of the individuals composing it. Nti bw'oba oyagala okutegeera obuzito n'omuwendo bw'ensi olabira kwabo abagikola era abagifuula ensi. Matthias is a immeasurable worth that enhances the value of our party and state is not the kind of thing you need to advocate about. Obukulu bwa Mpuuga mu mirimu gye tukola era egyo egitwala emiramwa gye tukkiririzaamu mu maaso si gya kwogerera ng'atwala erimbe gy'ebbi, wabula gyeyogerera mu abo abaliwo abalijja nga bafaayo okumanya n'okusoma ebyafaayo ebyo ebyakuteekerwateekerwa abaatusooka. N'olwekyo tuli wano okwebaza Katonda kubanga tulina ensonga. Winston Churchill yagamba ebigambo bino: success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts. Obuwanguzi si kyekyenkomeredde era okulemererwa si kyekyobulabe ekisembayo, wabula okusalawo oba n'amaanyi g'okozesa ne weeyongerayo y'ensonga enkulu. Treat each setback as a stepping stone. Buli ekikusomoza kitwale ng'ejjinja kw'olinnya okweyongerayo. Each criticism as a challenge to rise higher, and each moment of doubt as a call to reaffirm your commitment to the greater good of humanity. Omuwandiisi omulala Friedrich Nietzsche mu Fransa yawandiika, he who has why to live can bear almost anyhow. Omuntu yenna alina ensonga okubeerawo asobola okwetikka obuzito bwonna si nsonga buzze butya.
Mpuuga obuweereza bwe olwaleero n'emirembe egigenda okujja bukyetaagisa nnyo olw'emiramwa gye tuyimiriddeko. Obukulembeze, leadership, true leadership is not about avoiding criticism or conflict, but rather standing firm in one's convictions, working tirelessly for the common good. Obukulembeze si kubulwawo bikusoomoza oba si butajoogebwa n'okuvumibwa abo abandi badde bajoogebwa, wabula kwe kwewaayo n'oyimirira ku ebyo by'okkiririzaamu olw'obulungi bw'abalala. Mahatma Gandhi we yagambira, be the change you want to see in the world. Ebyokukyusa wano bingi ate bingi ddala, naye bw'olowooza nti nno bijja kukyuka byokka nga gwe totaddeemu mukwano gwange otawaanira bwereere. Olwekyo nkoowoola abalinga Mpuuga n'abafaananako nga nze n'abo abatusingako, muleke kutuula mu katebe nga mulowooza nti ensi egenda kukyuka olw'ebirowoozo byammwe bye mulina bye mwebakidde n'ebyo bye muteeka ku ssimu ku mitimbagano, oba oli awo n'okugenda okukoowoola emizimu n'emmandwa. Ensi ejja kukyuka nga ffenna tusitukiramu. N'olwekyo mbakoowoola obutajja maaso ku nsonga enkulu ezituluma. Baŋŋamba oba baali bannimba nti empologoma zimanyi okulya obugabi, naye bw'eba eneerya akagabi ne bwe bibeera obugabi 7 erondamu kamu n'egambaako kyekyeggulo kyange. Nze nasalawo nalonda ekyeggulo kyenja okulya. Omusajja oyo atudde entebe Jjajja Gunde simugjaako maaso kudda ku birala kubanga si bikulu. N'olwekyo mbakoowoola temujja maaso ku nsonga eyo. Waliwo ebijja okututaataaganya n'abajja okututaataaganya, abamu nga bagenderedde, abalala nga tebagenderedde naye nga tebamanyi, ate abalala nga tebafaayo. Anansika empale yenna okunzija ku lutalo olufaanana bwe lutyo nja gimulekera, ne bwe kinaaba kitegeeza genda nga sigenze nayo, naye mmala okuggusa ensonga eyo ndyoke enkomewo, abalala nja basanga. Pawulo omutume omutukuvu mu bbaluwa gye yabandiikira Abafiripi olunyiriri olusooka, essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga, yagamba nti oyo yatandika omulimu omulungi mu ggwe ajja kuguggusa okutuusa ku lunaku lwa Katonda. Obadde olina okwebaza kubanga era kyawandiikibwa mu Bafiripi essuula 4:13 nti nnyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. Kanziremu ebibuuzo ebikambwe. Abalala bye batya okwogera n'abalala bye batya okuwulira. Abanyiiga ne banyiiga naye ng'abambi abamu okunyiiga kwabwe si kwa nsonga, naye abalala ng'okunyiiga kwabwe kwa nsonga. Kituufu bakomishona ba Parliament n'ataali backbench commissioner kiseera ekyo yali leader of opposition baweebwa akasiimo. Nange kannuma kubanga nange njagala nsiimibwe, naye gw'okolera yasiima emirimu gyo n'akusiima. N'olwekyo abantu abaafuna akasiimo nga basiimibwa gwe bakolera, oyo yaweebwa obuvunaanyizibwa okusalawo, nze sibalinaako mutawaana. Omutawaana ngulina ku abo aboogera nga bamanyi nti bino ebintu bikolebwa era bituufu, naye ne batabyogera mu butuufu bwabyo. Nyiigira abo aboogera nga nabo tebamanyi mu butuufu, atamanyi n'okwogera talina ddembe lyogera ku nsonga ezo zatagira ki zatamanyi, kubanga abuzaabuza abataka. Kambawe ebyafaayo ku ofiisi ya leader of the opposition.
Owekitiibwa Dr. Paul Kabanga Ssemwogerere yali leader of opposition myaka gy'ekinaana, teyalina wadde secretary asasulwa gavumenti, teyalina wadde dereva asasulwa gavumenti. Ebintu nga bizze byetooloola, abaddako bafuna omusaala oba ensako esinga ku y'ababaka abalala. Bino byatandika ku mirembe gya Professor Ogenga Latigo, Honorable Nandala Mafabi, Honorable Wafula Ogutu, Honorable Winnie Kiza, Honorable Betty Aolo Chan, n'oluvannyuma muganda wange w'ekitiibwa Mathias Mpuuga. Ensimbi zensasulwa mu Parliament tezenkana zaabo bansinga, kubanga balina obuvunaanyizibwa obusukkulumye ku bwange. Nange ndi ssentebe w'akakiiko, neebaza ekibiina kyange ekyandabamu ensonga ne kintuma okukulira akakiiko mu Parliament. Ninayo ensako gyenfuna esinga ku y'ababaka abalala. Ba commissioners ba Parliament era nabo batusinga ensako. Ntegeerekese bulungi. Ababaka abava ewala nga Honorable Alhaji Idi Issa Abirye, omubaka w'e Bunya, naye atuuse, nabo batusinga ensako kubanga bava wala. Emitendera mwe bagabira ensako tegiteekebwawo ffe, wabula giteekebwawo abakugu. Babuulira ekyamazima, ne leader of the opposition aliko kati muto wange era mukama wange, naye ansinga ensako, so nga musinga emyaka oba oli awo n'obumanyirivu. Kambuulire abantu ku budget process ya Parliament bwetambula. Budget eva mu gavumenti. President wa Uganda kyamukisa mubi General Museveni kati yatudde mu office ya president kimmenya yatuleetera budget mu Parliament ng'evudde mu bitongole ebyenjawulo omuli ne Parliamentary Commission. Ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo birabirirwa obukiiko obwenjawulo mu Parliament. Parliamentary Commission erabirirwa akakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs Committee, nange kwentuula. Era ako kafuna budget proposals okuva mu Parliamentary Commission. Omwo mwalimu ensako eyogeza abantu ebikaawa, ngamba abamanyi, abatamanyi n'abatafaayo kumanya. Bwe tuvaawo budget eweerezebwa mu budget committee eyekulirwa ludda olulemedde mu gavumenti. Abo bagiweereza mu Parliament eyawamu, naye nkuddiramu eba yava dda mu cabinet ekubirizibwa president w'eggwanga gwe mbagambye nti annuma okubeera watudde, era nkola butaweera okulaba nga musitulawo mu biseera byange eby'obulamu. Tulina okutuula awantu awo. Bwevaawo tulina akakiiko ke tuyita Committee of Supply, ke kakiiko aka Parliament yonna akeetegereza mutendera ku mutendera ogwa budget ereeteddwa. N'olwekyo si kituufu okugamba nti ababaka ba Parliament abatula mu commission batuula ne beegabira ssente. Kituufu baleeta ekiteeso. Bwe gubanga musango ffenna gwatusinga nga Parliament eyawamu. Bwe kiba kibonerezo kigende eri buli mubaka wa Parliament eyayisa budget eyo, kigende eri president eyagituweereza. N'olwekyo Bayibuli etuyigiriza nti nno ffenna twayonoona ne tutasaanira na kisa kya Katonda. Naye nze seetonda kubanga sirabawo nsobi. Mbabuulira nkiddamu, seetonda kubanga sirabawo nsobi. Okutuusa nga ffenna tutudde ne twebuulirira ku
ku mubaka wa paalamenti ayina kufuna ki na butafuna ki. Ensimbi ezive wa Museveni ne zigwa ku akawunti z'abantu za kibi era za kikolimo, buli azirabangako azizangayo, era ebiseera bye bazituwadde nga teziri clear to record nti tuzizizaayo. Naye ensimbi esasulwa oyo eyakwasibwa obuvunaanyizibwa okunsasula ngitwalanga musaala oba nsako empeereddwa, era tetunona ssente mu bikapu ng'abamu bwe balowooza. Ensimbi yokka eri alaali legit era entuufu bwe baba baagala okunsasula bagiteeke ku akawunti yange. Waliwo ebibadde bijja byogerwa nga bagamba nti nno ffe twerwanyisa ffekka era tetujja kusituka kubanga omulabe waffe ajja kwanguyirwa. Zibasanze abalowooza bwe batyo. Tulina omukisa nti obudde bukyaliyo era tekiri leeti ffe okutabagana, kubanga bino bye bigambo ebyawandiikibwa era mu Bagalatiya sura 5:5, naye bwe mulumagana bwe mulyaŋŋana mwegendereze mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Ziremu bwe mulumagana bwe mulyaŋŋana mwegenderezenga mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Entiisa ejja mpuuga ereme kukujja ku ebyo by'okkiririzaamu, kubanga mu Bagalatiya essuula 6:9 nti tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi, kubanga ebiro bwe birituuka tulikungula nga tetuzirise. Waliwo ebiseera by'otunula ng'onoonya ne munywanyiwo nga tomulaba, ng'onoonya abo be wayamba be wawa ekyokulya ne batalabika ng'obeetaaga. Naye wadde ng'ebiseera biri bwe bityo obeeranga munywevu okunywerera ku ebyo by'okkiririzaamu. Waliwo abalala abatugambye nti era ffe ng'ekibiina ffe basiiwuufu b'empisa. Abo bataddewo n'embeera erowoozesa abantu nti luno olukiiko teruggwe mu mirembe. Nabiwulidde, naye kaakati ani gwe mulaba akasuka ejjinja? Bano be mulaba batudde nga bateredde bwe bati ye National Unity Platform, ffe ebyo bye tukkiririzaamu. Bayibuli etuyigiriza nti yigiriza omwana empisa ennungi ne bw'alikula tagenda kugivaamu. Mubadde batuufu abamu okutugamba nti nno bato baffe abamu tetubayigiriza mpisa nnungi, naye abamu ku mmwe abatunenya mwe mwabazaala, naffe tubasanze bukulu. Naye ku lw'ekibiina njagala obbakakasa nti ffe tetuli bakubi b'amayinja. Empulunguse mu ffe bwe zibaamu mumanye nti zaavamu mmwe. Kamalirize n'ebigambo ebitali bingi. Bino byennyini ebyawandiikibwa Timoseewo ekyokubiri essula ey'omukaaga. Yagamba bw'ati okuva ku lwokusatu okutuuka ku lwokutaano nti omuntu yenna bw'ayigirizanga obulala so nga takkiriza bigambo bya bulamu bye bya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okuyigiriza okugobereranga okutya Katonda nga yeekulumbaza nga taliiko kyategeera wabula okukalambiza obukalambiza, empaka n'entalo ez'ebigambo, muva obujja, okuyomba, okuvuma, okutegeera obubi, okukayana kw'abantu abaayonooneka amagezi, abaggyibwako amazima nga balowooza ng'okutya Katonda kwe kufuna amagoba. Ebigambo byange lwaki tebikomaawo? Njagala okwebaza bannange okujja okuyimirira n'omwana wattu.
Mpuuga mukwano gwange mu baganda bange era kamba muwulireko bino. Olunaku lumu nga binsobedde nga ndwazizza nga sisuubira bulamu, mukyala we ng'ali ku kitanda n'owange, Mpuuga yeebaka mu mmotoka nange nga tulindirira amawulire agatasanyusa, mbu ng'atya nti gasobola okunkuba ewala singa gansanga nzekka. Setaani ki ayinza okunkema okwawukana n'omuntu afaanana bw'atyo olw'ebigambo ebitali bya mazima? Namugamba, Mpuuga bw'olibba, bw'oligenda n'olya ssente za Setaani siriyimirira naawe. Naye nga takoze ekyo, nja kuyimirira naye ne bwe gunaaba muwendo ki. Nsaba ekisa kya Katonda kibeere nammwe. Mukama abakuume era nsaba Kabaka wange awangaale nnyo. Mukama amwongere obulamu ate obulungi, aveeyo alabikaye eri Obuganda mu kiseera ky'ekigere kyasiimye nga tali ku pressure. Emirembe gibe nammwe.